tuli katabo amaggwa n'emitego mu buvubuka. Ruth N. Kabogoza ye muwandiisi. Tutuuse ku ssula egamba nti Cissy mu Kampala. Cissy mu Kampala ye ssula ey'omukaaga ey'akatabo kano. Muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde yenze nkusomera. Cissy ddala ogwo gwe gwali omulundi gwe ogwasooka okuggyako era n'okubeerako mu Kampala. Ng'ekyamuleeta bwe kyali yatandika okusoma, kyokka yeewunya nnyo ekibuga Kampala obulungi ate n'obunene bwakyo, anti ng'atunula naye ng'amayumba ge gamuziyiza okulengera ewala. Mwannyina ye yasooka okumutwala ku ssomero omuwala ayiga ekkubo era n'amutendeka okusala enguudo wamu n'entunula ey'omu kibuga. Mbu singa aligezaako okutunula omulolo nga bbaasi gwerese, naddala nga bw'asala oluguudo mbu mmotoka zigenda kumukoona. Kale omuwala ng'ayiza amakubo yatandika okwetwala yekka. Lumu amangu ddala nga Cissy akutte ebitabo by'agenda okusoma, n'asanga akavubuka akamufaananira obulungi ennyo mu maaso era ne mu nnyambala. Wamma ggwe Cissy emmeeme n'emugwa wala, naye ye teyanyega kintu kyonna wadde okulaga ekyo ekyamuli ku mutima. Naye ekyamutyemula omutima kwe kulaba nti n'omulenzi ssebo naye yali mu kabuguutano ke kamu. Naye y'omulenzi teyeemutya yadde okwefeffetta oba kale okwezza emabega ng'ekkooti. Yayanguwa mangu n'amutuukako era n'amwenya nga bw'amuyita nti school girl. Maama, nkusaba kukubuuzaako nnyabo. Omuwala yasooka kwewuliriza ng'eyali tawulidde. Omuvubuka n'addamu mu ddoboozi esseeneekerevu ennyo nti mukwano gwe ŋŋamba small size nti maama y'obulamu bwo. Cissy kwe kukebuka ng'eyali yaakawulira n'alyoka amuddamu mu kaloboozi kali akennyonza nti ssebo ogamba nze? Bambi nsonyiwa nti mbadde sewolidde bulungi. Ndi bulungi ssebo, mpozi ggwe obubwo. Omuwala okumala okwogera ebyo ng'omulenzi yasonze dda bw'anaddamu mwana muwala oyo. Era olwabisirissa bw'ati ng'omulenzi amugamba nti osomera waggwa alabika obulungi bw'otyo. Eyakuzaala nno yeesiimye. Ye nnyabo abaagala okukulabako basala magezi ki? Cissy yamuddamu nti kati nno munnange ndi mu bwangu, naye katwongere okulabagana mu ssaawa ezo ez'omu ttuntu nga nvudde ku ssomero era nja kuyita wano. Olaba tondabye kale ogezaako enkya ku makya ekifo kye kimu, naye nze nja kufuba nnyo era nkusaba naawe okole kye kimu. Omuvubuka yamwenya era n'amubuuza amannya k'omuwala nti nze Cissy si banno ye ggwe Ssebangago. K'omuvubuka nti nze Abba Kibuuka kali amaggwa naye mwattu tonjiwa era weeraba ddiya. Omuwala yatandika buto olugendo lwe, naye bambi ng'omutima gusigadde mabega wa mwana mulenzi Abe. Yalowooza bingi nnyo ddala ku mulenzi oyo eyali amututte omutima n'ebirowoozo. Yatuuka ne ku ssomero kikeerezi naye yakkirizibwa okuyingira. Yali yafunayo dda mikwano gye ebiri, kale kyeyava asooka ng'atuuse mu kibiina okunyumiza gye yasooka okunyumizaako era n'okwebuuza ku munne Nayiti kyaba akolera omuvubuka oyo Abe eyali alabika nti amututte ebirowoozo ate n'omutima. Era munne yamugamba nti mukwano nkubuulire, nze gw'olaba ntudde nnyo mu kibuga anti era mwensomedde ebibiina byange ebya wansi, naye nze nsanze ba Abe bangi kyokka nga mbalimba. Bwe mulaganyisa ku minibata nze mpitira ku kisaawe eri Nakivubo, naye munnange nze mbadde nkusaba naawe okole kye kimu lw'onaamalako emyaka gino gw'olaba otya. Cissy yamuddamu nti nange bwe nzija okukola. Ebyo baabyogerera mu kibiina, naye bwe baafuluma okuwummulako n'asanga munne ndibassa era olwamulaba lwe lwamala. Ko munne nti mwattu Cissy oli mulwadde nga teweeyagala? Kiki mwattu Cissy mbuulira nkuyambe? Cissy olwabiwulira ng'aluva ku ntono era ne munne amagezi gaamuwadde ku bizibu bye, munnange teyagakuusa. Ko ndibassa nti mwattu Cissy ekyo nakyo kitiisa
nze nga nkyaliwo. Gw'olowooza nti oli omulenzi alina wogani n'owa Vespa sibaagala, naye sisoma sinakindi n'ensingano yo nayiti. Gwe nno dda ku oyo ddaku ebyo ebyaggalibwa n'ensiga. Ye zino ssente z'olaba ze tugenda n'okweriramu ebitomboowa, olowooza oyo jjajja gy'ensula yazimpa? Nandiki kitange yazimpa? Mwattu omuntu alya ku mutwe gwe. Gwe nno sumagira oba ng'olina anaakubegera. Bambi Cissy ng'amatira era olwava ku ssomero yakwata butereevu kkubo ery'ekatwe mu kafo kaabwe mwe yayitira ng'amaliridde asange kali amaggwa amusiibizza obubikoolo. Weewaawo tuba tusome mwoli era nga tuli katabo kano ak'amaggwa n'emitego mu kibiina mu buvubuka. Emboozi eri wakati w'omuwala Cissy era ayita myaka egyo gyennyini nga n'ebisoomooza bingi ge bayisa amaggwa mu katabo. Ogalabyewa osobola tuteerawo komenti wansi. Maggwa ki agalinze Cissy awo maaso g'olaba? Maggwa ki gaaguddemu galiwa gaasimattuse? Byonna osobola tubuulirako wansi awo mu komenti. Mwebali nnyo mwebalire ddala okugoberera. Cissy alina emikwano ebiri ogiwulidde. Ogumu gwa Ndibasse, omulala gwa Night. Night amubulidde ye bw'ayiseemu mu kibuga na butya bw'atambuzamu obulamu bwe nti abalenzi bayaaye. Ye bw'asuubiza okuyita eno ate ayitira walala aleme kumusisinkana, bibimuyambye okuwangalira mu kibuga n'okutuuka w'atuuse. Kyokka munne Ndibasse ye amugambye nti genda maaso na mulenzi. Okusalawo ne kuba gy'ali era asazeewo genda na Kyandibasse bigwerawa. Katulabe gye biggwera. Olwatuuka mu kafo kaabwe akalagaanye gye yakuba ati amaaso nga ku munne Abbey. Essanyu katalitta abaagalana ababiri. Emboozi baajja bulanjabule ng'omuwala yeeyuna obudde nga bateesa wa kusisinkana lunaku wamu na ssaawa. Naye omuwala bw'amala okuva awaali omulenzi ate n'alowooza ku bigambo bya mukwano gwe Night bye yamugamba era ne yeebuuza obanga ddala bituufu. Olwo omutima ate ne gudduka ne gudda ebubebbere ku nnyina n'afumiitiriza ebigambo bya nnyina bye yamulyowa ng'avaayo. Olwo amagezi ne geetugga kuba nnyina yamuliisa ebigambo bingi, naye kye yasinga okusimbako ennyo amannyo be bavubuka ab'oku kibuga abeerungi yakungulu ng'embalasaasa, abalina obugambo obuwoomerera nga sukaali, obukodyo obwa buli ngeri n'obwa buli kika, ate nti nga baakwesibyeko kukusuula tebeeguya ssente, naye olumala okukussa ku ttaka tomanya na gye bayise. Okubanoonya ng'olwo babula, ng'olwo gwe osigala mu maziga nga bubaseka na kugenda kufuna mu magalavu mulala gwe banaasuula. Era maama wa maama we yamugamba okwekuuma ennyo eby'amasanyu ebiyitiridde nti kuba ye kanaaluzaala w'empisa envundu, anti amasanyu malungi wano ng'ogalimu, naye bwe gakwekyusizaamu olwawo okwekamba. Yayongerako na bino, yali mwana wa buwala nti ateekwa okwekuuma ennyo ebitamiiza. Kale Cissy bwe yabirowolereza yali atambula kyokka nga kiwuduwudu kyatambuza era ng'agenda yeerinnyako ddala. Cissy mu kiseera ekyo yasalawo okuleka omulenzi akole nga munne Night ne nnyina bwe baali bamutegeezezza era ebyandibasse ng'abinnyuse. Cissy eka yalinga omulwadde era baamubuuza obanga ddala yali mulwadde, kyokka yagaana n'abamatiza nti osanga n'abaako ekintu oba mpozzi nga naalwala. So nga kazaalabulwa yali wa birowoozo, ye yali atuusizza mwana muwala Cissy ku ebyo ng'amaliridde okuleka Abbey, ate nga naye omugaati gwa bbata bambi yali agwagala, ate n'ebyo munne bye yali amubuuliridde, kale nga talaba lwaki agenda mu maaso n'omukwano ogwo. Weewaawo tuba tusome mwoli essuula eyo tugiwunzikidde awo ebadde egamba nti Cissy mu Kampala ey'akatabo kano ak'amaggwa n'emitego mu buvubuka. Ruth N. Kaboggoza ye muwandiisi waako. Tusisinkane eddako essuula ey'enjawulo ejja okugamba nti ekibuga kitta akimanyidde. Mbasiibulidde wano, twekuumire ku mukutu awangaale Ssaabasajja Kabaka.